omukyala agenda mugamba atya mu kitundu kyaffe ekyokubiri katukomewo naye tofaayo buli kimu kigenda kuba bulungi bulijjo mpulira buwulizi kati ondabyeko ndiko live okay bikwano omukuliko eyo mukuwummulamu okwo tukomyewo n'omugenyi waffe kekana kayimba kaffe koleese tukube busidde bungi bambi olabika oyimbye oli muyimbi upcoming mpano ku ssente z'abayimbi naye oyimba ekitiibwa kya Mukama upcoming teriko myaka obeera muyimbi amiina webale kujja kwano ku ABS TV tofaayo mukulu Arafat tuula komawo producer nkwatirako omwami oyo tafuluma komawo otuule wano gwe tofaayo tekina kiki nga bw'olabye ono emisinde otaddeko nja kusaba otuule buli kyoyogera kyogere ng'otudde wano sandyetaaze kale nsonga ndala zinziddeko ate ziyingiriramu tofaayo music ye wamuleese yetugenda mukuba siddi tugira tugiteeka wano gwe don't worry just calm down okitegedde tofaayo mukulu Arafat gyebali kikinga bw'olabye omukyalo n'oddusa emisinde toli mukakamu kiki akumalako emirembe ye omumanyi omukyalo ono fine omukyala omumanyi ngaani mwami Arafat oyo kamuyita omuwala oyo mutwalanga mulamu wange omutwalanga naye nga sikyali lwaki omutwalanga butwazi mulamu wange naye alina byeyefuulafulamu ebirala bye sitegeera bulungi alina byeyefuulafulamu byotategeera bulungi byotankanira ddala biki byeyefuula mukyala oyo era kyemmanyinza okumusanga wano waliwo ensonga lwaki yali wano lwaki omukubidde nesimuleebe wobusanzi wano otegedde waliwo ensonga kikiguluma yaguzza ng'otegedde mangu si gamba nti ntegedde mangu naye muntu eri alumiddwa ku musota bw'alaba omugwa yeekanga naye nga weebale kujja mukulu Arafat awo wennyini kinkoze bulungi bw'ogambye nti kw'omulabye otegedde ku nsonga lwaki oli wano tubuuliremu Mr. Arafat omukyalo ono lwaki mulinamu ku butakkaanya wakati wo naye omukyala kakuba sikyayagala kumuliraana nnyo nyinza okumusangamu obuzibu oba nenteekawo embeera endala gisandyetaaza tekudda wano kumpewo kulaga kundaga mujjaga akawuwe kulaga mujjaga omusajja yalwalidde ku TV ng'olwana okola ki ng'olwana n'omukyala nga nzijidde ku nsonga yange endala kutwala bintu byange mu maaso abasajja bakuba abakyala okuyimba fayini kunnyumira nga ekitone kye nandi yagadde okola ki kubeera era abayimbi mbegomba naye nyina emirimu gyange miki emirala kati tubulire mukwano omukyalo ono alina omwana ekyo kimanyiko omukyala fine alina omwana kimanyi era n'omwana we njukira namulabako omulundi nga gumu ku ebiri taata w'omwana w'omukyalo ono yaani yamumanyi yamanyi ba boyfriend be baani mukyala Anet taata w'omwana wo yaani y'omwami ono atudde wano yogera nnyo tuwulire banze nze ndi muntu mukulu oyo mwana badda mukuŋŋamba nti nze taata w'omwana we yesebo nze mba sibitegeera gambye mutwala ngaani nga mulamu wo kakyogamba nayagala muganda we awo nange simanyi kasooka akubuulire namuzaala muddi namwagala ddi wamusangawo kuba nti ye taata w'omwana wo
Asooka kubuulira omwana oyo yajja omulaba ng'amulaba ng'ani. Omwana ono wajja omulaba ng'omulaba ng'ani. Kaakati kankubuulire. Oyo okugambye mulamu wani? Mulamu wo. Yabeera ewange ebbanga. Bwe yabeera ewange ebbanga nze namufangako. Wamufangako. Namulaganga keya kubanga muganda wa mukazi wani? Mukazi wo. Bwe kiri. Kaakati essaawa enadda atya ku mpewo. N'agamba taata w'omwana wange omukazi ewaka mukulu we amubeereddewo ebbanga lyonna nange mubeereddewo ki ebbanga bye nakukolera byonna biki. Saba ebigambo bibeere bitono. Omwana okkiriza nti wuwo oba si wuwo? Omwana okkiriza nti mumanyi ze nakwalinga olina boyfriend bo bwajjaga newaka sitiiwo. Ebirabo bye wamugulira omukyalo ono nga mukyali ng'akyali ewaka walinga omuwa byaki? Birabo. Success card birabo. Success card kintu ky'owa omuntu yenna. Yaguliranga birabo kitubuuliremu. Ebirabo byanguliranga. Yanguliranga perfume, yanguliranga ne bunnika obw'omunda. Mulamu osobola omugulira ebyebyo. Nze wamuguliranga ne bunnika obw'omunda. Akulimba naawe. Aba kati just yayagadde kujja kunsibako bintu kusanyawo ago maka g'abantu. Kusanyawo maka g'abantu. Mukulu toyinza kutta mu kuŋŋamba bintu ebyo. Oli muntu mukulu. Nyina abantu abakulu. Nyina abaana bange, nyina famire yange. Olina famire yo? Kati omukyala anakiraba ati. Lulinga tuwakirabanga. Wanje? Lulinga tiyakirabanga, nakiraba nti muntu mukulu. Bakubuuza lulinga tewakirabanga wakakira kati oli muntu mukulu. Iddi. Wajjanga mu luumu yange twamanyanga lunaku olwo. Bwe wajjanga mu luumu ye. Kyogambye wakolanga tosaabi. Kakati lindako, Madam Stella. Njagala nsooke nkugireyoko ekifaananyi ekyaliwo. Kituufu nange kyenneetaaga amazima ge tunoonya kyali kitya wamma. Omuwala oyo yabeera ewange ebbanga ddene. Yasomanga naye nga bw'omanyi adolescence stage bwetawaanya. Yakolanga omwana oyo. Alina boyfriend bwe bataliikiriza okuvubuka awulira oba amabeere gamuwa. Bebakuwanga biwandeetera. Ogenda okulaba alina ebikolwa byakola ebitategeereke. Yakolanga biki? Nayagala n'okugambako mukulu we. Neŋŋamba waayi sikola ki? Siringiriza bitankwatako. Ate nga zo nali mugamba waŋŋamba nti ojja kunzaayo. Sirika nnyonnyola ono. Kale nnyonnyola. Tusegeera sirika nnyonnyola ono kuba yambuuzizza ate ye yampise na wano. Bwe kiri. Bw'omba kiraba oti nsobola okuviira. Tovaawo taata, twagala mazima kyali kitya. Tusegeera. Naye kati oyo mwana muwala kati actually saawa eno simanyi kyemanyi ye yakikoze akigenderedde kale simanyi mwakipanze mutya. Tewali kye twapanze Akoze wano eno lwa mwana wo. Lindako nze sazze lulwe. Nze siri simumanyi ate siri ono omukyala tomwinaamu mwana. Simumanyi ate siri sure. Isokoleke toli sure mbuki. Nze abaana bange mbamanyi bali bameka. Kiki otali sure ku kyo? Toli sure mbuki. Bali babiri bali na kusomero kati. Bawa ani abazaala ani mama waabwe? Abaana bo. Mama waabwe? Sister wono. Yes, mukyala wange. Tolinayo mwana omulenzi. Ate omwana omulenzi. Ono omukyala we yakoze. Bamanyi kugambye bali babiri. Okay, Jensula ani n'obuwo mubaliramu aba babiri. Nedda sewo. Jensula ani yapangisaayo. Ono omukyala gy'asula. Ani asooka osasula emyezi esatu. Leka nkubuulire. Oyo mwana muwala. Nze namulabanga ne boyfriend bwe. Nze nga simufaako nga mugamba gwoyonooneka naye gwokola ki? Gw'omanyi. Kansooka nkubuuza ekibuuzo. Omukyala ono mu bbaluwa eno yatuwandiikidde tino yafuna olubuto. Bwe yafuna olubuto gwe wamutwala mu ddwaliro okubeera nga mugjamu olubuto olwo. Lwaki wamutwala mu ddwaliro mugjamu olubuto nga si lulwo? Wagamba otya sisita nga nva ewaka. Kwali kukola wamugamba mbuno omutwala kukola. Sisita we n'akuwa muganda we n'omutwala wamutwala mu ddwaliro okugjamu olubuto. Kati olubuto olwali nga si lulwo obuvunaanyizibwa wali obugjawo bw'omutwala mu ddwaliro muluggyemu. N'obutuuka n'opangisiza olubuto omuntu ng'olubuto si lulwo se. Okay, kati Madam Stella. Yagala ofune bulungi. Nange mpuliriza.
ensobi eyaliwo nze kwe kukale namutwalanga nga mulamu wange kuva mabega ate n'atuuka n'afuuka muki mukwano gwange nga mulamu wate nga mukwano gwo omukwano tabayo omuzadde yenna bwoba n'abaana fine abamwanawo naye ng'ate olinamu ne mukwano gwo ng'okolagana naye bulungi nnyo tombakira tulina kimalira ntwogere ku kimu tombakira n'obutagwa kisoboka tekisoboka owakanamu bintu si byakaya na mukulu lindako nze wano ntuddewo fine nabadde nebigendera byange ebirala ne wano ntuddewo lwa mukyalo ono annyonnyodde ensonga ye negamba bwala kanjikole ki okyatule leero katujanjuluze ategeere ensobi yoyo shege kakati nyabo nakukwata bukwasa ebyo byogamba kyo kituufu nga bw'okyogedde munazaala omwana oba namuzaalira mu kirooto buli kimu akikola ng'otegeera kyemmanyi tonyo webange tubaddeyo nga tuli waka yetwatambulira ntowanyanko ku mwenge twatambulako buli kintu waliwo omuntu omulala oba mukwano gwo oba omuntu yenna eyamanyako ku mbeera yo wakati ku relationship yawo noono yali mukwano gwange mu ssomero namunyumizaako naŋŋamba tobulya sisitawo oli gwe watugambye yaggano byogera nyabo oyo omukyala nze yannemye okufuna atamatamu byayogera dakiika emu agenda n'agamba omwana wo naye waliwo kyabakwese kyatakoze eki kyoba oyogera kyenkwese lindako oyo omukyala nze nyina obukakafu nti alina omuvubuka gwe yali ayagala era ebyo bye yali agamba tewavaako ewaka nomala wiiki nga bbiri nga toliwo oba wali mukyala wali ogenze mukyala wali ogenze kukyala mubbanga ki nga tanafuna lubuto yali muvaaka yennyini n'amala wiiki ezi nga tali waka nga tanafuna lubuto banga alulina nze simanyi weyafunira mbuto ze ate wano yatugambye mbuno we yalufuna yasooka kugamba gwe manye ekinakuswaza omwana okebera omusaayi ng'omwana wo onatunula otya mu maaso gakikyali kikyali womaliza okwegaana nga okakasa siwo kyangu kyagenda ku musaayi naye ngaamazima katumasobola okukwata basisita bange nengenda ku musaayi boyitakugambe mazima ki nze no sisita wammanyinga anyway waligambye atya ngaoli kumpewo ne bwembaze negana amazima gabawo kuba amazima ne bogakweka amazima tegekweka ne bogakweka otya era gatuka ekisati gakola ki negalabika olaba abasajja balina okukayana balina okuwakana okitegeera olw'ensobi gyabeeramu kati ate okiswala mu maaso ga sisita wange famire ye ati ne bwenkikweka emirundi 3 bwemba nakitajja kunkuba ekirungi mwana nze ndi musajja ewange fegera abasajja tetwegaana baana tewegaana era singa ekituufu olowooza gwasoose kaakati ate emyezi gy'omulabirirako ng'ali lubuto gye wali omulabirira wayi kubeera yatugambye gwe wamugje waka gwomupangisiriza byonna ggwe nga ne sisita we tamanyi gwe byewakolanga byaki sisita nga wamugamba otya nga nva ewaka wamugamba anze sisita wange yeyaŋŋamba nti alina ki omulimu osege era yamanyi oba yakola oba teyakola sisita nga omukakasa otya nti wantwala wamugamba nti najanze lindako baali bakutwala najanzeka wasooka kumatiza sisita wange then olyokodda ne sisita we nemumpiikinga ewaka mwandusiza mu ddwaliro si bwe kyali ne tukola ekyaliwo n'abasawo ne kirema kitegeera ne tuddayo ogwokubiri mu ddala eddwaliro ekigaana n'okukkiriza naye nga omulabi waffe omutuufu ani mutuufu mu nsonga zino omulabi waffe omulungi omwami yeegaana oba n'omuwala naye alumiriza omusajja ku bintu by'ataakola mukwano oba omusajja olumiriza wabwerere omusajja ye ng'agamba talina kyamanyi ku byonna by'oyogera tewakyatamanyi yagamba talina kyamanyi buli kimu akimanyi abawala b'ebiro bino bakambwe lwaki mu baboyfriend bange bonna bonna boyogerako nabaleka bali waabwe basula wa mama waabwe no tekiriko omuntu nga ono omwana
nedda oba omukyala gw'otayagala akuwa omwana lindako ekireeta obuzibu yazunganga ne boyfriend we bonna nga buli kazunga nako tekalina waaka kati gwe yalina waakasimanyi alabika yalaba nga nze asaana bwoba wegwanyizidde yali akwegwanyiza ono nze manyi yakola lindako kati lindako wama gwe bwobeera Madam Stella kyemanyi oyo olabika oli mukazi mufumbo siri ekyo kigambo kyogere empola kangeze singa obeera singa lindako kale simanyi nyange lugambi singa obeera ne baawo ng'olaba mulina omukozi wali nenga aveeri oba toliwo ayitawo mu ttawulo kuyisansula oli mu kisenge ekyo kikayereeta akwebuzisa mu bufunze ono yajjanga mu butawulo ne mu kisenge kyange yajja mukonge omulundi ogutasoba mugumu ng'ajja mukola muki sisita we nga taliiwo ngaakwebuzisa ebitakwatagana wanti maama wagendanga mu ttawulo mu kisenge kya sisita wo walina okugamba yajjanga mu kyange gumwebiri yajjanga mu kyange kati munsobedde buli omu alumiriza munne omwami agamba bamwegwanyiza igwe ogamba omwami lwaki mumwegwanyiza tetumanyi naffe lwaki kino kyeyaire ekyamanyiza ovaako okumwegwanyiza mwana muwala oyo yatuuka ekiseera nga ankubira n'amasimu ngakubirangani kale nakubirangani nga mpeereza bumesagi aba mu kisenge alaba ndi mu kisenge mukyala wo muganda we kyotulaba kyabayiira nnyo amazzi nga kuweereza mesagi kati lwaki tetuwaziraganga muganda we n'omugamba laba nzirindako fine yali mwana muto naye saayagala muteerawo mbeera mukyaya saayagala gimuteerawo shegera kati sisita abanga saawa zino ali ku TV alaba ani anaaba omukyamwe lindako nze osobola okugamba nti ndi mukyamu naye nga bwegendereza oyo ye mukyamu kyekiraga nti ndi mukyamu ssebo abaana abawala abo temumanyi sayizi zammwe sebo omwana wange ojja mulabirira wanswaza n'okunswaza mu famire yange wa sisita wange owange ojja mulabirira gwonswaziza sinze nganswaza gwe gwonswaziza kikkiriza ekimu nti waswaswala dda omwana wange siswalangako tolabirira siswalangako lindako mwana wange yekka ani abavuddeyo okuŋŋamba tebannakimanya kati era ekize ku mpewo buli omu akitegedde ssebo abeewaffe era stiru kati oyo yagamba sinze muswaziza yanswaziza ate kuswaziza ati kuwa bireeta bwamanya nti nina okola ensobi ezo lindako bikoowa mwali badde mukivugire mpolampola ng'olabira omwana w'omukazi oyo yali badde asirika bulungi eyalisola mu nnyumba okitegwa buyambi omwana tobuwanzi lindako ne musuula mu nyumba bwemusuula mu nyumba gwe si gwe gisasula singa tuwanzija sisita wange yavaayo ani yanzijayo mukulu alafa kati banaye tukoyo tumalira obudde kati tubulira amazima omwana wamukozesa tewamukozesa ono olubuto lulwo si lulwo si lwange olubuto si lulwo bukakafu kiba olina nti lwange buli kimu okimanyi omwana ono wamwagala wamuganda we bati wamwagala tuve wano nze igwego gwenyogenda yes samwagala bagenda kusiba bagenda woyisola bye abaserikale balabye endowooza ngoyigi goza bakimyekiwa bantunga mu mwana bazikutwala bantunga nti kuyamba ensonga endese wano mukulu alafati bagenda kusiba ekyo nkubuulira Madam Stella mpuliriza ensonga endese wano wankubidde simu esi ensonga si yekulese zende ku gundi ku ABS leta music wo fine bana jana lina teka wano gundi zange nonkubira nenkukubira akati ate kati byawedde watu sawa kujanga wagamye ekindi wano kitegeera wano leero twagalawo ensonga ndala njagala ompulira ensonga bbiri omwana wamwagala kati ogamba ki omwana wamwagala tiwamwagala samwagala omwana gwanza tuwanjagala ezo kwakikola nga tonjagala omwana gwanza njagala mazima gobolabirira njagala mazima nesonyiwa
omwana wamwagala tewamwagala tindako nyawo wagenda ne sister wange bwe nakuwa sente nagamba pangisa oba nakutwala ne zinamuwa sente zimuyambe ng'engeri gyagenda otandika omulimu yali agenda kukola naye omuntu tosobola kgenda wantu wootamanyidde nga tolinaamu kasente nakwata emitwalo gyali 11 anti nze nali mutwala ne sister we yamanyako gye walaga wamugamba ngenda kukola kati yamanya bumanya nti agenze producer mpya ku basirikale abali awo no please baba yite kuba kati nze njagala ensonga zino tuzimalirize bulungi baleme kusiba kikulemye tindako mubayite tindako nze ne wasandi wagadde nawo budde bwonna sandi agadde tutekewo kati tubuulire ekituufu ekiri mu nsonga zo mbeera ate poliisi biki nedda obvious teetagisa twogere ng'abantu nedda sibyagala bwogana okwogera tukanyiza no sagala lindako lindako okuŋŋamba ennyo mujja kunkozesa kyasikola ki yogera ekikuli ku yogera amazima sagala yogera ekyenkukase wabula yogera amazima toyambanze kyekyoyo kyekiyamba mwana wo soko sirike ekituufu kyeki madam Stella puliriza omukyalo oyo yalina ensobi ze nga ye kitegeera abasajja tetuli bafaada temuli bafaada si bonna osobola okuba nekikusukkako muli ekyekyakisukkako ebikolwa bye yakolanga bikola ki kati lindako ng'ojja omanyi otya nti sisitawo taliiwo ojja mu kisenge kyange najja mu kisenge kyo bwe yajja mu kisenge kyo n'okola otya nze nagambye mabegako wali fine byonna nabiraba kale bwe kiba kikemo nga kyaliwo oyo yakola ki ekisenge kyange oba olunayo ki onajja mu kisenge kyo omundi okutasoba mugumu n'ateekawo ekikemo bw'amala okulaba ekikemo n'okola ki tumalireyo atidde bw'amala okulaba ekikemo ekikemo kinakuleetera kyakozesa ki kyakozesa ekyo ekikemo n'okola otya okay fine oyo sijja kugamba ekituufu yankema nanzikiriza yakema naye nga yakusikiriza lindako naye nga siri musanyufu okay fine nandibadde nsobola okukkaanya naye mwetali mbeera eno nga si mweno mbeera nti ate poliisi kyemanyi okujja wanaasoose genda ku poliisi ate tunabagendayo naye bwoganira oyogera ebitakwatagana eri awo yakulinze dda ndowooza obalabya ngoyingira so kati tumaliriza ensonga ekituufu ogambye omwana yakkema n'omwagala mu butali bugenderere naye nga wamwagala nze kyenjijjukira nze kyenjijjukira ensonga lwaki neegaana nze oyo omukyala saagira live naye kale toswana sirika tewakola ki saagira live naye tebuyali bya live yes yensonga lwaki weegaana omwana nze mmanyi ekigiyisa protector to protect ki ekiddako kyonna naye nga ye wamwagala fine namwagala naye buli gweoyagadde nga togenze naye live luba lubuto kati lwaki mubuuze mubuuze oba gyali mirundi emeka onotusonyiwa okubuuza ebingi naye twagala kumanya sijjukira naye nedda nze nzijjukira mulundi gumu mulundi gumu kaakati ekituufu ekiriwo omukyala ye wamwagala namwagala naye saamuzaalamu kati omuntu gwomaze okwagala obukakafu obugjewa mbunate saamuzaalamu namwagala naye saamuzaalamu kaakati oba wamuzaalamu oba tewamuzaalamu naye bw'obanga wakola ekikolwa ekyo naye ogenda kulabirira omwana w'omukyala ebyo by'olimu ng'onyumya nti biki ate manyanga ebyo byowooza ogenda kulabirira omwana w'omukazi vamu ebyo by'olibyowoza omwana wange kubanga twagendanga live n'omugamba nyamba mwakola ki mwagendanga live ate atugambye mwakozesanga protect wati walina okwogera kuba nemugamba nga yambale n'agaana wamugamba nga kitegeeza naye watuuka ekiseera ng'oyagala naye sinajja kuba yali asuubiza okunziza mu kyalo watuukira nga mugamba nti ate munnaye teekako
Ekitegeeza naye wali oyagala. Naye tusikogala bwetu naye nga nali sikyayaga bweko akikuta zenagamba kimu zenagamba nga kimu kitegeeza yatulimbye tebyali bya teyabikanga omuwala agambye tewabikangako bwekityo bwekyali soko liko mugamba ngota zenamugamba nga kimu bwakumambu namugamba omuzza mu kyalo wamugamba nga kukuza mu kyalo wamugamba zenagamba buli kyokola kikole ng'otegeera sisita wo bwakumanya gwomanyi mukibaddemu babiri osiri wala muno sisita wo wakumanya gwomanyi omwana wange amulabire kyekyokka abulatomanyidde singa yabadde ayagala bya mirembe teyandizeera omanyi sisita wange lwaki sigo walabye yakoma kujja budde banga kyokujja gyembeera kyemanyi olina essimu ye lwaki tomukubira olubuto lwogenda omukazi oyagala toyagala lindako tekyogamba mu famire yange omanyimu nzenze ati gwabikola ate lwaki abukira ate bebabikola ati bulijjo omwekweka bulijjo omwekweka ekyali ekyokujjamu olubuto mwakirimu aba era gwe sisita wo gwamutwala balina okukola ki kwasaganya ekintu omwana nemuganiramu wamulaba nga kikwemye kati omwana mwasisitawo wamutwale wa mukyala omukyala abakufanga mututo okujjamu olubuto mugane bwalizeyo ndo mugambo otya mbwafudde simugambangako era ezo zalidwaliro nalyo nali kitegeeza era yebwe yagambanga naye sinakuzaalamu ate olubuto wali mulamu ati lindako ye yagamba tasobola nemugamba nali sisobola zaalamu gwe Arafat mu bakazi bonna abali ku nsi n'osalawo era oyagale muganda wa mukazi wo abo bebereetera ebizibu mayanke muganda wa mukazi wa kemata how atandika atya guwereeta otya mu kisenge kyoli bwe yajjamu nagamba nti nno teekamu nagamba nti okimanyi sisita omanyi obudde bwakomawo oli ali mu nju olw'okuba yakomawo